Sinza wankola chivulu figa najje wange ate kusasa rusanyiga oba wankola chivulu nagenda obe wa bebe kulu bobi wine ayinza okunyiga nolocho twetaaga abayimbi ng'eggwanga Uganda abayimbi abalimu fena entertainment tumusinkane abakulembeze bonna babadde bajja bafuga bobote baamini tebalina talent ya bukulembeze naye Museveni yazaalibwa ne talent ey'okukulembera kyova olaba omuvuma n'asirika omuntu atalina talent omuvuga n'akutta omuvuma n'akutta Chovola Museveni tanyiga kubanga alina talent ey'obukulembeze talent kintu kikulu nnyo banna naye kyakyenjagala bannayuganda kibaveemu nti okulonda Museveni tuba tumuyamba Museveni yayamba ffe okubeera pulezidenti wa Uganda kuba wali kati asobola okuddeeka n'awummula naye agamba Uganda sisobola gireka ng'eri wano kakyetyo tukyejjemu jagala okubeera nga njogerako ne general representinga mu yero n'anyuma baabe naye ng'okikola otya just a blessing nasabira man of God nambe Samuel Kakande just nze ndi blessing kyovola buli kaseera buli kintu kibanga office zange baziguddewo zange zino okugulwawo senior special advisor president Mulamba ate nga tulina okukolera ensi yaffe naffe kenyini nga bannayuganda tulina okufiiringa ensi yaffe n'okulaba nti ensi yaffe tugifiidinga ki muzayi wako ekifo fine bakikuwadde naye okikozesezza otya si kuzimbiramu nti ndi special advisor ndi wakitalo nnyo nkulya bano no sooka ofiiringa ensi yo nga gwe munnayuganda nange ndi munnayuganda by Uganda build Uganda Uganda ogyongeddeko ki buli munnayuganda waaki kimu akatako okubanga akola omulimu oguwa omusolo okulaba nga Uganda esobola okubanga ebalansinga nga n'emisolo gyongera okuka wansi buli munnayuganda kimu kakatako okulaba nga nalina kyazza eri eggwanga oba eri gavumenti okusobola okutwala eggwanga mu maaso n'ekyo twongera okwetaaga obumu twetaaga emirembe twebaza nnyo emirembe neyagireeta era nyongera obagamba 221 muzeeyo Yoweri Kaguta Museveni mumulabiranga ddala emirembe mu nsi yaffe twagala kwongera kuma mirembe mbagala baganda bange mumulaba bino emintu musaga busaazi mugenda mulebe ku mativi nga Alujazira ensi zirina entalo tezikulakwana nzidde mabega ensi zirina ebizibu byazo mulowooza muli wano mwogera bogezi my friend ensi zitudde ffe tutambudde amawanga n'omukazi ayo kyakasoli bamukwatanga musolo ogenda mu America okulaba olabi firimu oteeka mu firimu nonyigamu sente weziggwerako weyimya naye wano ogula kasidino kaaba emirundi 8 lwekyo twagala ensi yaffe tubayinga ensi yaffe twagala abakulembeze tubawe respect kubanga omukulembeze waffe Katonda yamutuwa muzeeyi Museveni Katonda yamuleeta akulembera bulungi abantu buli muntu amagala muntu amusembezanga mwana n'olwekyo zeningamba twandibazizza nnyo n'okwagala ensi yaffe eddembe lyatuwa eringi tulemedikosa kwonona tulikozese nga tulyenyumirizaamu n'okwongera ebintu ebitukulaakulanya ebitutwala maaso so general wano wennyini wakati mu mbeera nti obaddewo ng'ojja ogoberera ebintu bino ebya entertainment comedian bayimbi mu mbeera eno tulaba omukulembeze takomye ku bayimbi asemberere na bano abannakatembe ekiro ky'olunaku olwaleero asobodde okubeerawo ku muzannyo gwa Dr. Bosa okyogerako nkyebaza Katonda kubanga omukulembeze talina muntu gwaboola buli muntu era n'abamuyita buli wamu bamuyita makyaki bamuyita wa abasuubuzi bamuyita kiva mwani amukutuusizaako abantu abasinga babadde tebatuusa information ku bantu naye twebaza Katonda mama Moleka Amukama ne mama Mire ne mama Nakyobe mama Nalwaiso bakola omulimu gw'amaanyi nga bali wamu nange okulaba nti abantu abeetaaga muzeeyi bamufuna abatuukako so nga ate luli naddala mu entertainment yaffe abantu babadde bakugira bannaabwe omuntu afunayo ekirungi tayogera kirungi kiriyo ayogerayo bibi omuntu atuukayo tayagala kwogera kirungi kiriyo bakutwalayo munne naye saba zino twagala buli muntu asobole okufuna kusanyu ya muzeeyi kuba muzeeyi taboola bantu talina gwatayagala nti ate onowa ekibiina kino nowaki ono awagira eno no ye mukulembeze wa ggwanga ate Katonda gwe yaleeta akulembera abantu mu mbeera y'emu twagala tutunuulire emyaka 33 egya Dr. Bosa ng'ali ku stage gwe nga abadde ajja agoberera ebintu bino oyinza mwogerako ki ekintu ekibayita emyaka 33 ng'okumi omutindo gwa Bosa kibeera blessing gaba maanyi ga Katonda tegabeera gago olw'ensonga Dr. Bosa nze nkuze mulaba ng'azannya nga wakabi nga infact abeera ne hit ku hit kuba omuntu abeera ku platform nga tavaako aba wakabi takatagwa tagenda takola ki talina mistakes zatambuliramu simulaba mu bikolobero simulaba mu byambyone nolwekyo ngamba nti Katonda yamuwa omukisa era Mukama amwagala so mu mbeera weetyo ekyo kyolunaku olwaleero njagala okwerekereza naye naffe ab'amawulire naffe tutuukeko abamawulire nabatwala natwala abamawulire baŋŋamba mulina ekibiina ne ntwala Makko nakiikira ekibiina kyammwe naye era nina
enteekateeka ey'okulaba media yonna awamu obuzibu tulina nti muzeeyi abantu bamwagala mulaba bangi ate n'ensi endala zimyayanira ensonga ziba zeetaaga okuwabula n'okukwatirwako muzeeyi yali up and down kati muzeeyi yatuteeka Kyovala yatulonda era tubeerewo nti tuba twetaaga at least ne tumulaba lumu nga bannamawulire abayimbi ne tumulaba mulundi gumu so sinza wankola ekivulu figa najje wange ate kusasa oluusaanyiiga oba wankola ekivulu n'agenda obe wa Baby Cool Bobi Wine ayinza okunyiga nolwekyo twetaaga abayimbi ng'eggwanga Uganda abayimbi abalimu ffenna entertainment tumusinkane media ebeere media yonna so sikulonda nti otono wa NTV ono wa Bukedde ono wa Spark TV ono wa Soti no twagala nti media namwe mulina ebizibu mu kusomoza kwa muyitamu mugende mulabo mukulembeze omunnyonnyola ensonga za mwalabe wazigonjola muzeeyi aliwo gonjola nsonga z'abantu temutunulya nnyo ekigambo ssente mutunulya nnyo ensi yaffe kuba ne banakuwa biliyoni ng'ensimbi bajja kutugaba zikugyeko ne twebaza Katonda nti Uganda yensi mwotambula ne miliyoni 10 n'ogenda out noddayo waka ng'ozina n'osaaga n'omusirikale noddayo waka ng'olina ssente zo nolwekyo tubayinga ennyo ekyo tubayinga omukwano muzeeyi gwatulinako nga tetubayinga ssente si lwogenda mu meeting nti osaba ssente si lukyokola nti muzeeyi mmala kumpa ssente no naawe kola kyosobola okola ng'otwala eggwanga mu maaso mu mbeera yemu nga tudduka njagala otegeeza abantu nti ofiisi egenda yaguddwawo ofiisi twagiraga abantu mu butongole ne mukama waffe muzeeyi lwako nti bade up and down ejja kujja ayongera ogiggulawo esangibwa kwate opposite ne Musa Bode awo beera baza okubeera ng'ofuna general side awo mpolampola ku nsonga zonna ezibeera zitambula kyoyagala okuba ng'omanya mu mbeera ennungi obeera maze okubeera ng'okwasaganya side awo wano wennyini wendi nsaba okubeera nga njogerako n'omukulu aludde mu kisaawe era ekyokusanyusa abantu ekisaawe kya Katemba awo mukulu Kayibanda gye bali taata kaleso naye gye bali so obulamu bugamba ki obulamu bulungi era nkulaba ettaayi onyumye simanye ennaku zino emunyuma muba mulina gye mugenda okwesimba woyina gy'ojja taata sina gye nzija naye okusinziira ku kifo kye bampanye n'okwambala bwenti katono nnyo okutegeeza atulaba akaseera kano kifo ki kyoyogerako ekyo nalondebwa omukulembeze w'eggwanga lya Uganda President Yoweri Kaguta Museveni okuba nga nzirukanya okwasaganya ebya media awamu n'okunoonya abantu abanyiivu abanyiigira President Yoweri Kaguta Museveni abanyiigira ekibiina kyaffe ekya NRM abatali basanyufu era omulimu gwenkoledde ddala obulungi era nkyagukolera ddala bulungi sisinkanya abantu ab'enjawulo bangi nnyo nga banyiiga nga bagamba tebakyayagalira ddala President Museveni naye abamu twogedde nabo ne bamanya nti banyiiga mu butali bugenderevu President Museveni si muntu gw'onyiigira kubanga sometimes oyinza okumunyiigira olw'obutamanya naye tugezaako abantu okuzza emitima gyabwe obalaga nti okukyawa Museveni tekikola tekiyamba waliwo ekibadde abantu mu bwongo naddala bamemba ba NRM bakomplaininga nti nze mpagidde NRM ebbanga ddene sina kye nali nfunye kanigezaako basomesa nti okuwagira NRM togiwagira kufuna ssente tuwagira NRM tunyweze emirembe mu ggwanga tusobole okukola emirimu gyaffe okitegeera kati gwe bwotiteeka mu bwongo timpagidde NRM sina kye nali nfunye Pulezidenti Museveni tayiza gabira abantu bonna bannayuganda miliyoni 40 bangi okitegeera gwe bw'oba ofunye omukisa n'omugwikiza n'abako kyakuwadde kisoke naye kireme kubeera mu bwongo bw'abantu nti bwe tuliwagira NRM tuba tulina okufuna tufuna mu ddembe kunyweza mirembe mu ggwanga ne tusobola okukola emirimu gyaffe ate toyinza kuŋŋamba nti owagire NRM ku mulembe gwe NRM tolina kyofunye ng'ozadde abaana olabye Ezekiel ne Esther bawangula ddoola kubanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe twawangula wano nga tumaze okununula eggwanga lino ne bagema abaana tebalwadde poliyo tebalwadde ki kati abaana talenti zaabwe zivuddeyo olaba fresh kid afuna miliyoni 6 olunaku lumu kati n'oyo taata wayinza oga nti awagidde Museveni talina kye yali afunye twejje mu bwongo ekintu kyoga nti twagira President Museveni tubeeko kye tufuna naye kyakyenjagala bannayuganda kibaveemu nti okulonda Museveni tuba tumuyamba Museveni yayamba ffe okubeera pulezidenti wa Uganda kuba wali kati asobola okuddeeka n'awummula naye agamba Uganda sisobola gireka ng'eri wano kati ekyo tukyejjemu ogamba nti nze Museveni mulonze ebbanga lyonna mulonda talina kyampadde tomulonda kuba talina ffe tulina n'okukwata ebirabo tuwe Pulezidenti Museveni nga tumwebaza okitegeera nga tudduka olw'obudde okuva sayidi eyo NRM ogiwagidde ebbanga ki
NRM nagiwagira okuva President Yoweri Kaguta Museveni yagenda mu nsiko mu mwaka gw'ekinaana. Nobeera nga wakamutuukako butuuse essaawa embeera ng'ebadde nzibu nnyo. Embeera ebadde nzibu ye embeera y'omutuukako tebadde nnyangu naye waliwo ebiro byo biba tebinnatuuka obirindirira. Okola otya omutuukako? Twali kusaba nasaba Katonda mga ntemere ekkubo ontuuse eri President Yoweri Kaguta Museveni ate n'amuntuusaako mu bujjuvu. Mulina mutaano. Mulina. Olunaku olwaleero tucelebratinga omwami Sam Bagenda amanyikiddwako nga Dr. Bosa emyaka 33 ku stage gwenga naawe abadde mu kisayi kino ekyokusanyusa naye tubala emyaka emeka egijjo? Emyaka ejange ng'osanyusa abantu? Emyaka ejange era ndowooza giri mwana giweza 4. Osinga ku Dr. Bosa? Dr. Bosa musinga. Ekintu kino owulira otya okubeera nti olunaku olwaleero tutuuka ku myaka gino nga mukyasobola okubeera ku stage nga musanyusa abantu? Ekintu kino era twagala kwebaza President Yoweri Kaguta Museveni olw'okuleeta emirembe mu ggwanga ate n'agezaako gikuuma, kubanga bwe wataba mirembe mu ggwanga temusobola kuzannya katemba. Abamu talenti zaffe zivuddeyo olw'okubeera emirembe nga weegiri. Nze nali simanyi nti nsobola okukola ku leediyo oba ku TV, nali simanyi nti nsobola n'okukola ebintu eby'enjawulo ebisobola okwewunyisa abantu, naye olw'emirembe egibaddewo mu ggwanga tusobodde okuba nga tuvuddeyo. Neneebaza ne bannakatemba bannayuganda bannanga batuwagidde nnyo mu field eno gwe tetusobola kufuuka kye tuli nga teri bantu. Abo abantu abajja ne mu theatre ne balaba emizannyo gyaffe ne balaba komedi waffe be batufuula kye tuli be bakama baffe, era nze mbeebaza nnyo era ne nsaba Katonda abawe obuwangaazi ate abawe ne ssente beyongere okujja okukola ki okujja okutulaba. Ate ne nkubiriza n'abazadde muleke abaana ebitone byabwe biveeyo. Ffe abamu tuyimiriddewo lwa talents. Talent esobola omuntu alina talent tamanyi na wa diploma na wa masters na wa PhD ng'olina talent. Okitegeera? Abazadde baleka abaana talents zaabwe zikole ki? Ziveeyo. Kati bwe tutuuse wano talent kintu kikulu nnyo. Ne bw'obanga osomye n'ofuna PhD nga tolinaamu talent ebintu tebisobola kugendera bulungi. Kati olwa President Yoweri Kaguta Museveni abakulembeze bonna babadde bajja bafuga Obote Amini tebaalina talent ya bukulembeze, naye Museveni yazaalibwa ne talent ey'okukulembera. Kyova olaba omuvuma n'asirika. Omuntu atalina talent omuvuma n'akutta. Kyova olaba Museveni tanyiiga kubanga alina talent ey'obukulembeze. Talent kintu kikulu nnyo bannange. Naye nsaba weesimbewoko nga tudduka. Okwesimbawo bitukiikirire. Okwesimbawo kiki binaaba bitabo kiki ndaba amasuuti ebeera yeeyo. Nja kwesimbawo naye si kati. Ate ne wooli kati oli muweereza. Essira njagala ddiitika mu kunoonya kalulu ka President Museveni adde mu State House. Yes. Tweyanziza nnyo obudde. 236 yonna nsobola okujja. Kale ssebo tweyanziza nnyo obudde bwo. Oyo omukulu Kayibanda Saidi awo mpola mpola mu mbeera ennungi ennyo okulaba nti ekintu akyakikwasaganyiza bulungi nnyo, ali mu mbeera nnungi okulaba ng'akyaweereza Abannayuganda Saidi awo ku stage mu bintu bya katemba n'okusanyusa abantu. Saidi wano wennyini era neegattiddwako Senga Sebbanga. Senga Sebbanga owa sizoni zonna, gwe toliiko sizoni onsobedde. Obeera mu mikolo egy'abavubuka banno, obeera mu gy'abakadde, obeera mu gyaki? Anti kati omuntu yenna ayeezuula kye bayita okubeera mu bantu, naawe kennyini kikwongerako okubeera omuntu w'abantu. Kitegeeza abantu batubalekerera. Kati Dr. Bosa ono muzadde waffe, guno omumuli gwe tulimu oba olunyiriri lwe tulimu be baaluteekateeka okulaba nga naffe tweyagalira mu entertainment. So kati olaba kati akyaziza omukulembeze w'eggwanga. Kitegeeza waba akyaziza omukulembeze w'eggwanga, nange Sebbanga mu maaso awo nkyalinayo omukisa okwenvitinga omukulembeze waaki, kubanga abarespectinga bannakatemba luli abayimbi be babadde ab'amaanyi, naye kati naffe kitegeeza abakatemba tulina ki? Tulina amaanyi. Siganye bali bazannya drama, ffe tuzannya stand up comedy, naye era kigenda kukyuka nti kajjeko n'amiitinga abadrama n'abeera ku mikolo gyabwe, naffe abazannya stand up comedy ajja kujja, kubanga nze kyamanyi President Museveni ayagala balina bantu, ayagala bakozi, ayagala balina talenti. Tojja kubeerayo ng'okuba misota ku kyalo oyinvestinge president. Naye gwe beerako nga olina wooli okuŋŋaanyiza abantu bo, mugabe muzeeyi jangu ojja kulaba nga akusapootinga. Era nze nkisanyukidde nnyo ekyolunaku olwaleero okuba nti Dr. Bosa wa celebrating emyaka 33 omukulembeze w'eggwanga n'abeerawo. Kitegeeza tikati ye ekirooto kye
akituukirizza. Wetutunuulira Dr. Bosa nga munnakatemba kuggwe omu ku bannakatemba abaakajja mu kisaawe kino owulira otya era kikuwa bubaka ki? Mpulira bulungi. Edda ffe abakola bino ebintu tetwabeeranga na kitiibwa nga tetulina respect. Kitegeeza kati Dr. Bosa ku ssaawa eno kino ekintu kye baali batawa kitiibwa bw'abanga asobola ositula omukulembeze w'eggwanga nti kati akatambi kakyuse musajja basudde nga bwe yayimba kavudde gye kaali katandikira kazze gye kakola ki gye kasembera nti kati ku ssaawa zino tulina ekitiibwa. Edda wakolanga ensola agamba laba omudongo ono nga batuyita bbula lya mirimu okuzannya katemba nti oba wayonooneka abantu abatalina byakukola. So kati ku ssaawa letegeeza nti kati munnakatemba komediyani omuyimbi kati oli wa kitiibwa oli w'amaanyi ate oba ositula omukulembeze w'eggwanga n'omuleeta ate kati ebisigadde oba oyagala ki? Mu mbeera weetyo tugenda kubeera nga twogerako kano ke kagenda okusembayo eri Ssenga Ssebbanga. Bukyamaani bamulonda nga pulezidenti wa ghetto. Abayimbi balina omukulembeze waabwe Sophie Gombya. Bannakatemba bazannya emizannyo gya drama balina era abakiikirira asiganya badde atwaliramu n'abayimbi Andrew Benon Kibuuka ow'ekitiibwa musaamu ekitiibwa. Naye ffe abantu abazannya comedy gwe twafuula owa stand up comedy tetubadde na mukulembeze. Mubadde ku ki? Tubadde twetwala fekka. Nagenza okulaba kweno embeera eriwo ey'okucekinga omukulembeze w'eggwanga mu ngalo. Kati neŋŋamba Ssebbanga kanveeyo ekimala kimala, enough is enough, nange nkulembere ku bakomediyani bannange. Era nvuddeyo nga Ssenga Ssebbanga nenfuna emikono gy'abakomediyani abansembye kati nze pulezidenti w'abakomediyani mu Uganda. Era ne woofiisi yange weeri ninze bulinzi mukulembeze wa ggwanga kujja kubeera ng'agiggulawo mu butongole era nange nsobole okuweereza nga mpeereza bakomediyani bannange era tubeere likogana. Era naffe nga batusobola okukwata ekkubo ne tugenda omukulembeze w'eggwanga n'atukolako nga bakomediyani kubanga luli abayimbi be badde batukiikirira n'agenda n'agamba nti bannange nyina abantu bange naffe n'atugattira omwo. Nze siri muyimbi ndi komediyani najjayo neseereza ab'amawulire kati ekyo nedda. Ssenga Ssebbanga ngenda genda nga akiikiridde bakomediyani nange mbasakire nga pulezidenti waabwe. Ate omulonde abaana bagambye Ssenga Ssebbanga genda otukiikirire wegatta ku bafulu figa bakasanyu kusaasira baani bakayibanda naffe otukiikira kati nze pulezidenti oye pulezidenti wa komediyani oye ra